Gasimbagane bannamawulire Radio Simba. John Kakande, Harunah Kanaabi, Rwomushana na Aisha Kabanda. Abantu mu life bogera mu private ebisinga okubasanyusa ati tabyogera public. Indeed. Ambuliriza akasawa no mwenna abasisingana ko mugenzi nsibambi Professor era mbadde mulowoozaako wano acho mukulu babu gwebale Edward Francis mukwano gwange munyumyanyo ne Professor Gilbert era wonyumya ne Gilbert emboozi yammwe ku bbali ebeera nnungi nyuvu ddala Iza nayo tangana yo sauna keke. So manyi twero mufaanana sebo n'abamanyi jjajja era zolaga zino species bampandikidde ngomanya nti newe mudda ku bbali libeera. By the way, to an judge, the other judge. Uncle Museveni, the other side. He's so sweet. You can relax to so na kumanya. Na so no kwate mundu. Ampuliriza Gasimbagane bannamawulire John Kakande, Harunah Kanaabi ne Rwomushana Charles Buza abantu. Abatuliriza abagalwa tukusinganya ab'emyoyo emulungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, nze kyange kya kusiima. Ndi ku nsi ye gye yatonda ate n'obulamu musaba yabumpa kwa kwagala na kisa kye. John bannaffe mwenna abatuwuliriza mbalamusiza enkyaleero era nembebaza okuba nti mutuwa obudde bwammwe sinza butebaza Mukama Katonda kubanga yatuwa obulamu kituufu ffenna ab'amaanyi n'abanafu era wasalawo abatwala ab'amaanyi abo batambulira babeera mu banka bawuwa Mukama bayita n'abatwala. John otaddemu okukolima tasosola otaddemu okukolima omanyi atuwa ensi eno ng'aga nti tuginyumirwe ng'abatali givaako naye ate tukole ng'abagenda enkya ennaku ezo naleka obutambala wali wa Muwanga wa Aisha ekifo kya Gwatiro Ndoza Aisha wona wawe ekifo ekyo kyogerwako ne Muwanga akiikirira district yonna nti ekibibi awo waaliwo olubiri lwa Kabaka sijjuka Kabaka ki kati nga abawaata emmere ate bali ku mutalo oguliraanyewe ekifo kya Gwatiro kati ne bajjajjaffe n'eddwaliro tulina bweyogerere Gwatiro hospital bajjajjaffe gye baasibuka ne basaasaana ne bagenda Ewonyolo ne bagenda Bululi nakulaba ku social media postinga onnyonnyola abantu nti ono gundi yali gindi nti ate ono yavaawa. So you are saying oli descendant y'abawaata emmere gwali mukulu okuliisa Kabaka ne kati abakola mu bagiyitani household babeera vetted fule okukola ew'omukulu mu household olina okubeera vetted era akulira household ew'omukulu muwala we yabakulira nnyo. Waliwo omuwuliriza afa awo erinnya linvudde mu mutwe naye nga Mutongole mwami wa Kabaka Mutongole mu kifo ekyo yatwebaza nnyo naga nti mbawulira nnyo era bula mukaaga siva nteeka kati manyi nti atuwulira nolwekyo sebo tulina abantu bangi batuwuliriza wano ebule n'ebweya n'emitala w'amayanja olwekyo John bule yabanga mitala w'amayanja bweya ye yali eno bule yali mitala w'amayanja. Ampuliriza Gasimbagane ebigambo byo wegendereze Rwomushana tewayankanga Harunah buza abantu naye John gye yeerabidde nti ebitaba ku muzindaalo byo tebabimanya yagala kulamusa kubatuuliza ezo Kanaabi baziyita Chatham rules. What happens in Vegas stays in Vegas. Nali Kanaabi nina gye nali nywedde kyali ne bw'oba togenze Chatham ne wano weebiri nti eby'omunju tebikola kati lwaki otutwala Chatham nina
gye nali nywedde caayi wasa omukyalo omukigola bwe nanywa caayi nga waliwo baambasada babiri naye nga baagala okunyumya emboozi ne basaba eyali atuyise mu ddiiro nti please invoke the Chatham rules tusobole okubeera n'eddembe okwogera ne bakulekamu Chatham rules kibazo abalina okufuluma erimu ku ddembe lye baasaba lyali lyakunywamu nga teriyo abakuba ku mukono n'ebifaananyi nga temulimu kamera temulimu nga mboozi era kawisiki ne katambula kati nagenda okulaba nga kawaaweddewo konzo wange kati ate wano okyakolawo ki abakulu babaana byo ejuka lumu pulezidenti yali ndowooza alayiza baminisita bapya omukulu ono jjajja kaakati oluvannyuma ennyo nga biwedde byonna kofi negwamu tuli mu kofi ne baleeta whisky PPU team ndaga fuluma ne birabira okugamba nti ffenna abamoyo tufulumeza ensigalamu nga naye bakigwako aba PPU bakizuula nti wedda mwendi mpuliriza emboozi bakulu kabaka tabazirike abanga omulala naye kakande ndowooza nakyo mukulu kibazo ate wabiri nnyo wano Uganda people balivinga nnyo obulamu obuli deceptive mu kkubo balala wano munankani balala naye the real ones ng'obasanze kati kibazo ng'amaze okujjako galubindi naye Kanaabi otera kunnumba nga nfuuse rio mukulu kibazo Kanaabi onumba nga nfuuse rio katuwa abatuwuliriza ebibadde mu mawulire etandike mangu nnyo wiiki eweddeko siwe kiri bandosire bakuyita tugenzo ogimaliriza esebe Kanaabi nga bwatu genda mu mawulire bigenza okukakana sebe yaliko iddi wa city council ne munne n'omusawo bukeeredde leero nga bazuukuse bali Luzira n'omukulu bayitayo ku mmeere yakulira Kiseka yaganga bayitayo Mpanga empanga yali eno mpanga siwe wali katereke yali katereke n'empanga yali mpanga lyali komera lya kabaka ate katereke n'okukyalayo nakyalayo bagiyita katereke prison ditch. Unfortunately abantu baffe bali bafiiriddwa beauty ya katereke womanyira technology mwanga yali yasimete ekomera katereke nga kinnya kati ng'ekinnya ekyo ettaka lyonna eryavaamu lyadde ebbali ne likola olusozi kaakati nga bw'oba ofuluma ate n'ebweru yasimayo oluwonko gye baasimba amaggwa nga gye bategana amafumu komera lya mwanga katereke. Unfortunately lwe nagenda okukyala katereke nali ne muto wange yafa naye kati baafuulayo ssabo abaliwo quote unquote bawashipingirawo basamirirawo era baali bagenda tukuba emiggo kubanga ffe I don't know liri lyali komera libeera komera bwe twagenda okuyitayo neŋŋaana okugyamu engatto ne muto wange naye n'awaganyalira ku nze. I'm trying to look at the mind of kibazo kati wali olambula komera sebo okulambula okujjamu engatto tutegeera nti okkiriza biri naye olina okuteeka ekitiibwa mu bye bakkiriza n'ekyo wali at fault obutakiriza wadde bano mikwano gy'obonyama bokyaya Amerika bwe bagenda e Kasubi era nabo bobuzavinga
the rituals wow naganda bantwala kagu abasooka bali batuyisiza bulungi naye no gye twasembera batutwala kaguddeyo naye yo nalambulawo and I appreciated the mind and architecture ya frame. Unfortunately ettaka balibbye nnyo okumpi nakyo kyonna abantu bazimbyewo obuzigo bazimbyewo obuduuka kati kyafuuka nga collection y'abasawo baganda. Why don't you change the name? Before byonna byolabye Katereke. No, the name basawo baganda because basawo bamwe waliwo omukulu yawandika akatabo nga hakwata ku nsi zaffe gyezisobola okulaakulana nga zitunda kyayita cultural products. Cultural. Yes. That was a dictatorship. It was I'm America bamuta Kabanda. Patrick mukulu omugenzi nsibambi yali amunkwataganya naye yawandiika a whole book on those issues. Ekisinga okuba ekibi nti ffe wano kakati wawo tulowooza ntukkiriza mu tradition nekaisha naki naye tudestroyinze ebintu bingi nnyo ebiri cultural importance. Ngono Kibazo ndowooza siraba lwaki yeewuunya nnyo kuba mu bantu abatambula ye mwekakasa talinga Rwomushana nti ne bwogenda ettaka e Istanbul bakulambuza ki oba kati Katereke yandibadde kimu ku bifo ebikola ki bye tulambula olaba gye tuvudde kulambula manyagala genda Gaza amateeka era nayo ojja kusangayo bajja kukulaga ekyo kyennyini si kalityo naye embeera yammwe nga bwezeekola ki ebyabazungu byo tubitereeza nnyo Samuel Beka simanyi yajja wano gondi naye mukulu Kibazo mbadde njagala kusomesaayo kantu kamu kokoleme kutendereza Katereke yekka amakomera gaffe agasinga wonna we baagateeka ogenda ogatunuulira gaalimu enkola eyo ate eyo justice ne kati nkula naawalaga nti yazimba nagira naye awo abantu bagenze bavaawo kyekireesa kisaka ku ssaawa emu mu kooti omulamuzi nanga nti punishment naye bwona ogenda Sironko 7 waguli waliwo ekkomera baliyita mutuufu naye era ekyateesaawo nti baatunuulira ekifo ne balanga nti wawe basaana okuteeka nti wano we watuufu wano bwatoloka asibira mu nnyanja talina gy'alaga webale nnyo nekiki n'ebirala bwe bityo naye mangu nnyo omukulu Kibazo nane ngambye nti wiiki ebaddemu Idi eyali Idi ne munne n'omusawo naye era musawo yemu nga tutunulira kooti mukulu yali akulira akakiiko k'ebyettaka mukulu balondemu naye bamukomezaawo mu kooti naye kuno kyanso nti ate omusango guli ku fojale nti yajingajinga empapula ezamusobozesa nti n'omusawo bamwetaaga mu kooti y'amagye nayo wiiki eno tugenza okuvaayo nga abamu ku bawagizi ba Nuupu abadde mu kkomera okumala ebbanga eddene beera bakyaliyo nga bakkiriza emisango egy'abavunaanibwa ne balooya nga bakkiriza emisango gye bazza egy'abavunaanibwa ne babeera nga ne balooya baabwe bamu babagoba. Mukulu Kibazo weekend era abaana batandisa ebibuuzo ebya Uganda Certificate of Education abasookedde ddala mu gye tuyita ensoma empya naye kyannaku entegeka y'ebyensoma empya dde ensoma omwana omwebwere eyo secondary school bambi omuwala yakolapusinga nga ebibuuzo bitandika mu ngeri y'emusebeera kampani ya ttaka nayo yamaze okuteekako omukono n'endagaano ne gavumenti ya Uganda basobole okuzimba ererwe egenda okubeera nga etambuza ebyamaguzi n'abantu mu bwangu nnyo. Just one second awo Kanaabi eriyo omukulu yankubidde eggulo okuba ku lunaku lwokubiri twadiscussing ensonga eyo kilomita ziri 107 n'omusobyo naye yangambye nti owange nti ku balaza ku lwokubiri mwatukubamu emisumaali ne mugamba nti tetusobola kuzimba leerwe yenkana awo mu myaka 5 nti mbadde nsaba nteerezeemu weewaawo tetugenda kugizimba yonna mu myaka 5 nti endagaano gye baakoze ekola kuva Malaba
kutuuka Kampala nti ebiri ebirala bye bataddeko oluzungu olungi lupu egenda mpaka Nimule egenda mpaka Kasese egenda nti ebyo bye bigendererwa vision. Kibazo wali tokisomye andi baguma plan baginnyonnyola ng'eriko ebiwagu waliwo n'omukolo emunyonyi eyo ng'omukulu Byandala engineer ye minister wa works sibu ne ba demonstrating nga ba commissioning construction ya SGR naye naguno gujjwa tebaleyinga andi kati abatake bagenda kusimbula abatake bagenda kukola Malaba Kampala torolo Malaba Kampala ebisigadde bijja kujja luvannyuma naye mukulu Kibazo wiiki ebaddemu ebintu ebyewunyisa ensonga y'okubala abantu ensonga y'okubala abantu Kenya ejja kuzimba mpaka Malaba. Yes, mukulu Kibazo kamale y'amawulire abasajja bazina ebigambo bingi mukamwa. Census abantu abaliko obulemu nabo bagenza obulaga nti beewuunya engeri gye bakendedde okuva ku bukadde 4 mukadde 6 emitwalo 4 ne badda ku bukadde 3 abo be balina obulemu kyabakoze bubi nnyo eriyo nabo balinga Kanaabi n'abasiraamu be wayi Kanaabi eriyo yabadde abalaata mu ngeri yakubalaata bansonyiwe nja kikoza oliraga nti babasabira ne bawona bapasita bakoze omulimu. I've seen two complainants Kanaabi abasiraamu tukendedde kakati nabo buli muntu nabagamba naffe boka ate abagisu nabo bacomplaininga n'abacho era bwe bakomezaawo naga nti ate ezaffe ate kati bazongedde kuzisalako nga tekikyasoboka naye ne mufuti ssebo wiiki eno naye byonna kibazo yabireeta atali supreme yavuddeyo naye naga nti enamba zino mizizo w'abasiraamu tezitegeerekeka bulungi wiiki ssebo era egenza okugwaga nti State House eri mu kunoonyereza ku kakiiko k'ebyokulonda olw'okwenyigira akakiiko kenyini okwenyigira mukubba obululu kakati ng'ate omukulu akamala okukaayana nti ki mu ngeri y'emu so now therefore it's possible because bagenda kusetinga president nungi nnyo it is possible for State House to audit elections kati esobola okukyusa results but it can also be the other way around nti akalulu kalina land void kubanga kabbibwa no kyengamba because after elections substantial effect after elections bo complaining electoral now State House can inquire into the election nekyusa results it's no longer Supreme Court katulinde bataddewo naye mukulu Kibazo mu Parliament ensonga ya eteeka oba ekirowoozo ekyaleetebwa omubaka lumu ab'ebibiina bangi abagenze mu kakiiko nga nabo baga nti nedda etteeka eryo oba ekirowoozo ekyo tebakyetaaga kyaleetebwa mu mutima mubi ne mukulu Mpuuga naye n'aleeta era naye ebirowoozo ebyalowooza ku electoral reforms ng'ayagala ne ssemateeka akyusibwemu. Ensonga z'amafuta bulijjo tulinda naye rabaage nti weekend egenza okuggwako aga nti olunaku lwe tubadde tusuubira nti amafuta ganaavaayo tekati birabika biseeseetuseemu ne byeyongerayo katono tebijja kusoboka kyovola basikyanyumya mboozi zange Kanaabi ne nalokompoka wano n'emboozi y'omusajja eyatugamba ye yali yagateeka ku 21 nti maybe 2021 abasajja ne banvuma abasajja ne bayomba omusajja okukakana nga bagambye kampuni emuteeke ku nnyonyi emujje wano n'omusajja olinziramu yatugamba it is not in the interest zali kampuni 3 omulundi ogwo yali Hardman yali Neptune yali ne Tallow Oil n'atugamba it is not in the interest of Hardman, Tallow Oil or Neptune to bring a rig here and start taking oil out of the ground when I have yali very arrogant ngatagamba when I have this number of reserves in this place and this place and this place. I already have a rig there. It costs me na tubulire number. Nagamba, why would I put it here?
All I need the petroleum in Uganda for is my stock market price. To tell people, I have capacity. Auntie, I have capacity of these million liters. Nangamba, any company that comes here, that is the interest. Nambuze chirala nti, bwenkolera wano oluzo oluyonja, baluyita ki? Oluwozaamu ge tukozesa direct. Refinery. Nti, what's the benefit? Tell me where in the world we sell refined petroleum. Nti all over the seas and the oceans, we are moving crude oil. Nti nzagula pipa ya crude oil. Ngulirako. Era abachayi nechino. Abachayi n'abafalansa baagala kuteeka ensimbi zaabwe mu refinery. Naye ensonga bbiri. Abayirani baali bagambye bajja tu. Ensonga bbiri z'olina okumanya. Ng'okyali n'akamwenyumwenyu. Uganda nze ndi munakuwavu. Uganda njagala mafuta gaveeyo. Omanyi omuntu oli yagamba ngo bajja kwongera emyaka yali Jadda. Yagamba nti ngenda kusquatchinga Jadda. Buli ka tawuni ngulewo ka scratch. Ng'ate musajja omuntu oyo ye Harunah n'agenda ku buduuka ne yeewola omuceere ne yeewola ki ng'amanyi nti ajja kutakula ka Jadda. Ajja kutakula Jadda. Eddiini temukkiriza. Waliwo abagaga be nagoberera wano. Okatakulanga poteya. Kati Uganda eri mu situation yeyo teeka kubisolekera musebo. Uganda yatakula Jadda. Twewoze ensente nnyingi nga tukola projection. Amafuta gajja kujja on board mwaka gundi. Kati obuzibu tusanga nti amabanja twagalya gotute ku Jadda. Kakandi jajjange bwe yatunuliranga ekimuli ku mwanyi n'agamba nti kagende wole ngaga nti ate ki baleete basale kasadde bwekyo Uganda bwe yakola katudiyo n'okubona n'amabanja ago kansubira tujja kugenda Sri Lanka we naye ate abaatuwola bakolaki bo tebalowooza bolwaki tebakola due diligence kitegeeza amafuta gyegali akola due diligence era ne wano tebagambye nti tegaliyo naye gwobadde ogande nga 7 nagandi olowooza no flight delayed weekend wedde bakuba story mu New Vision ne bagamba nti kati yunoko enoonya gyenetuna amafuta gaayo crude manyi mu ndagaano bakola yunoko ayinako share tebajja kutuwanga cash enkola entuufu yandibadde nti tatawo yandigezi nagatunda netwakafu naye yaga nti nja kuba wakuja mumwetundire nja kuba wanga crude mwetundire kati obuzibu bwe tulina tetutundangako ku mafuta naye enkola tubadde nayo kakande n'ab'omwenge abaasogolanga bino Kanaabi tabimanyi abaafumbanga waragi nga bw'ofuna license okuva mu Uganda waragi bw'ofumba epipa zo eza waragi n'ofuna ekidomola nga mu Uganda waragi otwalayo akadomola buli wiiki ak'emmandule n'otwalayo nga gwobawa n'obawa bo kubanga gwe wakolanga on their behalf bo ne barefininga for Ugandans abasigadde ne banywa naye ng'eno osigaza kidomola. Mukulu Kibazo katumaliza amawulire nti wa report eyasembye yefulumye weekend nti ku buli bannayuganda 10 obala 3 nga tebasobola kulya mmere buli lunaku. Ebyo byabadde mu bosi tebalina busobozi Muzungu yagenda tebalina appetite tebalya oba mmere teriiwo tebalya naye era nga mukyali ku mafuta nga gakeereye atugenda ebyenfuna birinnyeerinnyeemu waggulu mpola ne bipostinga ze bayise positive results naye seba amafuta ganyana ganywewa muwangazi tujja kubeerawo naye okujjako Mukulu Kibazo tebajja gasema obumu ku buzibu bwe tulina nti gavumenti zaffe zino walwaki zaagala nnyo okulimba abantu baazo ne tutabeera honest gye bali naddala mmwe ababeera mu mawofiisi mmwe bwe mumala okusiba ettaayi bw'otunuulira bw'oti n'otandika amafuta sigawalana naye ngenda ne mbatunuulira oluusi
ninewunya nasibye etayi biki naye nagenza okulaba nga yali deputy idi etayi yagijemu dda nenga nti si fitina era twali naye mu studio wano naye abazungu ku nsonga eno ssebo nange kanjogereko naliko ne first secretary mu biseera ebyo oba bwe wabeerera n'oyo omwami nanga nti tetuyinza kukkiriza Museveni kufuna mafuta ate kati eyo fitina ajja kufuuka Gaddafi omulala eyo fitina kaakati ebyo byonna tuyina British Embassy ayina ekitabo kya Boris Johnson ekipya njagala nabuuziza omwana w'obuzavana nti nze nsoma hard copy ndiwo mukadde nze ndi mukadde ayina ekitabo kya Boris Johnson ekipya mbadde nkyagala nnyo mukulu Daudi sebo tuyambe ne Daudi bw'oba oweereza toyisa mu Kanaabi amanyobbi azika abalenzi ne basooka basoma naye mukulu Kibazo bw'oba osomye amawanga gonna agabadde n'amafuta ebiseera ebisinga nze gwe nasinga okwetegereza ennyo ye Saudi Arabia gwe tutunuulira olwaleero bo bakkiriza mpola era kyabatwalira emyaka mingi nnyo okutandika bo bennyini okubanga be bali mu kintu naye nga bali abakisooka mu bakozi bakkiriza kubanga ekisooka tetunazimba n'amakampuni naffe gasobola kujja mafuta mu ttaka abagaleeta balala ne kuludi ono gwagamba nti bagenda mutuwa mukulu Kibazo bamutulekera oba bamutulekera akatale kali luddawa tujja kafuna tugenda ani agula abali mu geemu eri ey'amafuta era basobola nti agaga ogenza okugaleeta balinganga gwe watuga nti walima muwogo n'omuleeta mu katale naye tubanga tuyiwangata naye mwene olugambo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nani wano omulala basalawo bo nga bakolaki eno embuga gy'oleese ennene nnyo twabadde twetaaga katonotono buuza gyakasaabi n'ekirala ekibadde mu mawulire ekyo tataddeeyo anko yaweereza kabaka w'e Bunyoro helikopita n'emuleeta mu ddwaliro abakongo sebo batukkiriza tugende mu maaso omukama tumusabira Katonda musaasire awone then okuwumula kwa bishop Bishop Samuel Balagadde Sekadde yawumudde era tusaasira abafamili ne kanisa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eri akatono ko njakkakoonako nakalabye eggulo ku mpulira kisuula agiyita emikutu emikwanira wala naye kyenalabye kyankwasiza ennaku ndabye omukyala and it's an indiscipline that is growing omukyala owa traffic yamuyimiriza simanyiwa omukyala nakambuwala nakuba owa traffic empi avudde mu mmotoka ayimiridde akubye omusirikale okuba omusirikale wa Uganda empi nga ayambadde uniform ya Uganda Republic of Uganda I mean, whoever you are, whatever you are, amanyi gonna goyina, I think that is beyond. That is beyond the minimum. Omukama ajja kuyita. Ate kati awo kakando otaddemu okukolima. Wenkanenga abala bonna. Se bwe gwida. But no, wagenza okuddamu omulaba ng'engatto talina. Nga omukyala nga bamukutte. I mean, they should. That arrogance. Kuba mulabye ate ekinnumye nti Rotarian akuba bitabo bya kusomesa tubereke kibazo atawo taddemu malisi no now she's going for trial but mukuru kibazo the larger issue yetimbitwire bashisha lwaki erinnya olyogedde ye masitimbitwire ayinza okubanga nga yena watovu naye nga liri abbaawe nga timbitwire bashisha nga gombi gabbaawe yagajjayo gombi kero something naiba this arrogance kibazo tunulira ebya naenda byo kulwacho onyize but the larger issue bwe busungu owaba driver bwe balina ku luguudo bagita road rage tutali mu luzungu
tulina kweddamu fa abavuga okyogeddeko eriyo superintendent of police n'ampeereza katalogu y'ebifaananyi byonna naye n'abapoliisi nabo kankubulire toyingira mu klabu gy'otaliimu kakati sebo kankubulire omusajja omu yalina brand new car nga yakagijja yakatuuka omusirikale n'amuyimiriza nagitunuulira naye nadda wansi n'atunula nga tanawamukwatira kufuna kasente neyeesooza naga nti genda ngenge yeesooza kitegeeza nti motive nabo oluusi aikwasa obusungu abantu John, okay, I don't justify the violence. John, I accept mbadde wano nenkondeminga abapoliisi okwekweka mu makoona waliwo ku awaali famous waliwo oluguudo olugenda ebukakata baali balina omuti gwe beekwekamu ne babeerayo mu kasiikirize nga for them by setting in such a way that tobalaba ogenda okugira oti novaayo n'ateekayo omukono. It is wrong. They are supposed to caution you to make sure that you move well. Bali wano erugogo wano awawo ne Rugogo bypass beekweka ne balinda ekitaala olwaka orange ne bavaayo bwe bati oluvaayo n'akamwenyu bakukutteko bakwano bange ebyo byonna bakyuse it does not justify gwe kugenda ku luguudo kukuba the policeman was wonderful in this was amazing omusajja omukazi yamukubye empi n'atamuddiza n'atamukwata jeke ekyo kyo kita wonderful police officer omukyala omukazi n'akukuba engeri gye yakukubye n'ogenda okureportinga weewuunya ono omukyala nga waliwo simanyi retired yabwatula naye owa poliisi ogundi kyaligonza Matayo yakuba wano abasirikale wano ekireka bweyogera omugenzi gundi eyali deputy IGP yani ngone yafa naye wano ebukoto waneera yakuba omusirikale era naye controversy si kasirye gwanga ono omukyoli ow'engulu kubayimiriza lwaki onyimiriza lwaki omukola ki naye nga akontrolinga by then yali talina kufuuka eno mupoliisi ng'akyali eri ng'akyali mu maji naye oli yalinamu empiza naga nti gunsinze baderiza ne mpi waliwo ne mpi yakuba omupoliisi wano munankani ku parliament wenyini remember uyamukuba direct it doesn't matter kichamu wa police ne bwabeera mu buchamu omupoliisi kutadisciplininga mukyala that was ate Rwomushana the mistake omukyala okuba is that's understandable they are in mood swings but Bibochara babe ani mood swings you know what again you cannot put a woman on trial for mood swings. Gasimbagane bana mawulire radio Simba John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana na Aisha Kabanda mubaka we Butambala oyongera ngako ku no ticket. Does it matter? Boberu mubaka obera mubaka actually Elione yali antereza omukulu ali Kalungu eyo yanga nti bobeera omubaka wa Parliament tobeera wa kitundu oba mbaka avejindi naye ngoli wa Uganda bobeera mbaka wa Uganda era nangamba nti kimukwasa ensonyi okubeera n'ababaka mbunga bo matters of national importance nti basitulaze waabwe ku byalo. Musajja mukulu oyo yangambye Kanaabi takyalabika nti nti omanyi bw'okaddiwa nti abantu tebakubalamu nti Kanaabi oyo yajjanga si ne banyumya ne musomesa kituufu Kanaabi oyo yajjanga ne musomesa nti naye takyajja kati ne mukubulwali ne mugandooza yayiga naga nti nti professor
taggwa mu nsulo y'amagezi era Kanaabi obubaka mbutuusiza naye tukkirize kubanga nange mugoberera Kalungu watuula wali eri n'agagendawo emirundi 3 nga baŋŋamba taliiwo naye nga ndi bwoba omunoonya weewo awaka situukawo naye lwe yasembayo tulina we twali nga bamukuuma nampitako buyisi bwe nange nentunulayo message nja gituusa ayinza n'okuba agiwulidde kuba yansuubiza nti eno Saturday ndooza waali ajja kuba awuliriza butereera ayina akalaadiyo katono bwe kati Kabanda naye yagaa nti ebyobufuzi mubyogera nnyo ekigambo kyayogera kankyogere nti tutuuka ekiseera ne bitukubye empi nti temwinaayo birala bizimba ggwanga bye mwogera kubanga ebyobufuzi biri stressful n'ebyobufuzi ebizimba eggwanga yayagala stressful lwaki bibakubye empi naye talking about professors naye yennyini ssebo ye yansomesa nti embeera bw'eba ya kiralu nawe oba mulalu n'enkola bye mulina okukola mu bifuuka byaki ebyobufuzi bye tulina nabyo bya mpi ati tulina empi yeva ng'olidde emmere nyingi nnyo empi John Peter nzikiriza mu dakiika emu wiiki eno twafiiriddwa Professor Yasin Olum kitalo nnyo yaziikiddwa e Masindi naye oyo abadde mulwadde naye abasiraamu ennaku zino balina okutya ngeri ba Professor Speed gye bafaamu oli ampeereza list y'abasiraamu naga Yasin Olum, Asad Lusentongo, Ashad Sentongo, Sebuliba Musa, Waswan Hassan Galiwango, Sentongo Nkambo Mujembo, Anas Abdunul Kalisa, Sauda Naiga, Abdul Qadir Balonde, Makato Kituyi Zaituni naga director twitch Muslim professors are dying kati sensa sisa sintufu basira mbafanyo ampuliriza Gasimbagane Kibazo-Abaffe John katono nnyo sema wagambye oli ba PWD ba pastor babakolai babasabira naye weekend omu waye okukwabadde kubalata ojja kuwusa saba pastor yabadde mu court nga naye awanjagira court waye ojja kumvumisa nagambye ekyo sinze nakyogedde oli yabadde abalaatira of course all that puts to test mukulu mukiza ne census data we abeera yakatereza kino ate ne kiwaba natereza kino nabanga atereza kino ne kiwaba in census mukulu Museveni tanaba complaining John katono nnyo kanonja kaisa omanyi nti twabadde ku group nembagamba nti why ndi musanyufu ne sofa curriculum empya gyeraze mu testing naye nabadde mu group emu nga eriya complaining nga afaanana Yohana nga nti why nti fe abaana abaffe bagiyita ni continuous assessment marks tezagenda abaana gunaaba gutya ekirala ministry ya daja nange wa deadline ekirala omulala yakoze observation and I agree with it but I mean ense ino okusalawo ngaga nti ino curriculum empya gye baleese abaana baffe abasoma mu kibiina nga bali mu 10 bameka bagenda kubonaabona nnyo nti era yazzeemu okuweta ebyenjigiriza biyambe nnyo abo amasomero agayinawo. And the question was mu group eno muganda wa Rwomushana omu ye yabadde abuuza gavumenti Aisha ali wano ya increasing investment mu education boleta curriculum esaba extra teachers esaba extra resources esaba extra books material masanyalaze you change language Peter no kubana akulayo ku mukutu gwe tuliko wano ngokuba guntese oli musanyufu nyonyonyo ngero azina guntese era telebyekwaso era nkujeko concerns zaze no Kanaabi ono ekirungi nti Kanaabi y'omu ku baddukanya essomero. One,
tekidiscountinga bulungi bwa curriculum. Gye tubadde tulaga Aisha gya interveningidde nti oli ayina okufundinga education. Have they matched the funding with the requirements of the new product? Abasajja Besweri Stephen Akabwai, Emmanuel Sewakirianga Kiwanuka ne Lugambo team n'omukyalo omulala yali wano Makerere. Emyaka ndooza almost 3 emabega baakola enkyukakyuka mu byenjigiriza mu kusomesa ennimi languages anti olulimi ensomesa gye tubadde tulusomesa abantu baluyiga okuluwandiika naye ebyolulimi ebikulu kulwogera kuluwuliriza na interaction twagala integrated English. Omulundi ogwo bwe ba rolling out curriculum ku integrated English yali review Amanya Mushega bw'amala ogireceiving n'agiyitamu nga minisita nga n'okugironchinga agironchinze bwe yabitunuulira n'ayita Besweri Stephen Akabwai n'amugamba yadde tukuwadde ssente ezikuba ebitabo bino toyina gy'obitwala nti nze nga minisita siraba mu myaka 5 giddako gye najja ssente mu kifo ky'okukola ekigezo ekyokuwandiika omwana akola ekigezo ng'abyogera. Kankwekano talking about languages. Weekend mu Parliament wabaddewo okulwanira aba cabinet ministers nga balwanira Luswayiri. Owagenda agamba lwange, education agamba lwange. Owagenda agamba tosobola kulutwala nona ne baga muddeyo mutegeeragane mukomewo binda kubeera wa. Education agamba it's a language. Languages is under education okuba before you go because all you bado nnyole ensi topic jole says kakanda agenda kutesa nawo okay meje kizibu kya bana Uganda nalinga nti bwe watu training afuna discipline relax kakati obadde omukyala yandi mukubye azigole mu Kongo olese topic curriculum mpya but ensi egimanyi. You get it? Abazadde because I'm one of the parents. But the larger issue also about tunyonyola ku integrated that integrated English what? Integrated. Banga bagenda ku examininga bajja ku examininga engeri gy'olwogera. Mu kwogera, mu kuwuliriza, mu communicating. Nga wo yunebe bikole etya? Ono wa ku interrupting mbali kusoboka maleyo. Ekyo kyali mu gundi ya Kabwai the whole plan. Era nga babi examininga because mfunyeko omukisa okwo examininga ebigeze ebiringa ebyo ebiri oral no bi examininga no uliriza no gradinga no weereza ne bibeera moderated oli naalonda mu sample naga nti bwoba wakozeseza abaana 30 n'oba wa maxi ajja mu sample ya I think 20% na samplinga naye na gradinga n'amanye gradinga yo nanjawulo kine bino bye bantu bye batulanga bagalo gende we certificate of proficiency. Kati Charles enkola yaliwo naye amanya Mushega omulundi ogwo yagamba nze sina resources kubanga kati ense yangu yeko tuli mu digital world so be recording no uploading ne bigenda ne ruli byali bya cassette ngoli ajja kwataka cassette ateekeko abajukira Walkman agiteekaawo egenda amanda gaggwemu ng'omwana ayogera but all the same omulundi ogwo ye Mushega nga minister he had honesty and presence of mind and authority. So you are saying now in that system oba ye system eriwo abana babanga boogera byonna ngo bino okubeera coding verbatim oba uploading obiwe yunebo si byonna enkola gye babikola mu Charles bwe recording abana 10 ne maloba grading bwe maloba grading n'empereza max wa Kanaabi the next level Kanaabi n'alonda mu mwabo actually system eri gye babikola awala system yeronda mu negamba 20% ye kakande ye kagundi zino zo zimpereze noziweereza oli n'aziyitamu naye na grading na moderating but that's a different issue. Where I am at John minister ino buyinza oli yayina obuyinza yayina presence of mind egamba linnya
ate ng'agamba munywanyi we njagala presence of mind kireke mu luzungu kati omulundi guno ono yasinze obuyinza. don't go there. Omulundi guno kyetubuuza bano bwe baali batuwa nkutegede bulungi eri responsive to the requirements of the curriculum. Two, product, because nze ng'omusomesa, I will tell you, I celebrated the exams I've seen 6 of them, and I must tell you, I am one of the happiest looking at the product of this job, and I must confess conflict of interest. Ntinga part of the developers, I could never be happier with the product I see. However, mu forum mwentuula endala abantu balina ebibuuzo, and I found the questions candid. So nagabako muntu aliko nagenda ku ssomero omuzukulu wange wasomera ne baba so generous ne baleeta omu ku bakungu okuva mu National Cultural Development Center. Actually John, ebimu ku binyiiziza ku mukyalo oli eyakubye owa poliisi oluyi, ebimu ku bya vendinga yali mu Rotary Club e Najjeera ng'azze kusomesa ba Rotary ku curriculum empya, alina n'ebitabo ebipya bya publishings ku curriculum. Kati gwe asomesa abantu gwoto oyina na patience okuba ba poliisi Omega Toruma. It's a virtue of Baganda. Omega Toruma birekera abakiga kakati mukuru kibazo obuzibu tulina siri expert nga gwe ku new curriculum. Actually I'm not an expert, naye I'm a user. Mpuliriza ono odomita na musoke ukwate simu y'omukiga mbadde mpuliriza ngezezaako okuflowinga discussion oba twanditandise na Kanaabi. Katandike ekimu ku buzibu gavumenti ebbanga singa ereeta policies nnungi ne wentandikira nti ndabawo lack of coordination nti curriculum development center bwevaayo nega tukulete kino product eno nnungi okay nga tebanema kugamba nti tugitambuze. John oyongera mu speed tulina okukumayo obudde obogera ku basibe bebakaka oba abakiriza emisango. Wabaawo ebbanga esinga finance ministry government yeno kyabika ekozesa ekigambo kyaga you will improvise. Ojja kuyiiya munayiiya okimanyi ate ekye Uganda kikola nti omusajja alekawo 15,000 ku kameeza aba afuluma Aisha n'agaana zino n'agulako nti amanda nkoleki naye nayiiya ogenda okudda olw'eggulo nga mulimu n'ennyama. Ojja n'osanga Ministry of Education ng'esabye ssente twetaaga so much okuloolinga out program eno finance lega teziriiwo nti mwagala mmeka 10 tujja kubawa 2. You will improvise. Kati Ministry of Education negamba amasomero you improvise. Head teacher nagamba musomesa you improvise. Kati noyo kana omusomesa atandika okutuyana naye nasindike womu oluusi naapiringa omuzadde akole ki nekiwunzika kikyuse eno buli omu bagamba you improvise batuuka ku muzadde the president agamba nti please don't kubanga omusomesa agamba please improvise osobola okubako kyoka president agamba tebaayo omuzadde n'omu abaako kyakola. Ate ekirala mukulu kibazo nze ntunuulira program kati gwe oli musanyufu nnyo ogambe nti up to that level you are one of the developers. B obadde mu elite schools
Sebo kakandi nze nasomesa ebutawuka SS magazine Tambala eyo wavayo myaka 25 gise tochamanyi bifaayo Sebo kakandi nasomesa ebutawuka SS magazine takke Tambala nengenda nensimba y'emiti 12 juzi nagenda nensangako nga 25 nga nkuma akalulu kamuwanga simanyi oba kati jeri simanyi oba gikyali nga giri mu lujja era we twatuula ne Haji Kigongo mu miti egyo Haji nga tamanyi nti ate yakuma saidi ndala nange nkuma saidi ndala naye yali musajja mulungi kyayiwe gwe baamuleetera mu kikapu nakwata flaska nanga neibaliise ekikopo kimu nze nampa ekya flaska netunywa chai netunywa chai fenna nedi master yandabadde mulungi singa yakozesa kya flaska gwe nakoweche yali mulungi even then yali asobola obutampa mukulu kibazo ekimu ku bintu biri omwami gwe kugamba kibye byayogera nti essomero lijja kwetaagisa okuba ne internet. That is true. Consistently reliable. John kankwene information. Ministry of Education. Yes sir. Yatua assurance. Kati nga ndi kumutendera mulala siguli ogwali ogwaba developer. Intelligence. Ministry ya education yatua assurance. Ne tugamba nti mu contract jeyina ne nitayu ne waliwo bajita renu ba creating a renu nga renu egenda kusupplyinga internet eri amasomero gonna era wano mu Kampala ba rolling out ekintu bakiyita eduroom. Eyo eduroom buli ali mu byenjigiriza gwogira bugizoti kasita oberanga wali registered ne kati wano wendi eri wali Kampala parents bwenteeka mu wano nenonya wifi njifuna nga ekigendererwa kyabwe kugaba internet wonna. Of course I've also traveled this country. Sijjukira gira bakitugumu sijjukira gira bakabaale nesimanyi yinzo kubaje Kanaabi akajave ekitugumu eyo ona yabadde wa Maracha wagisanga yo internet mutuke ewa msajja waffe nayo sira kati ebyo so the requirement is true, you need internet. The ministry assured that it would provide. Era omusajja yayongerako nti waliwo yazita acha iza iPad yazita ki nti specially made eyo order has already been made ningati ki nti that order ezijjo kuwebwa abaana simiza atuse kakati bwe yagenda okwogera ebintu byayogera bibeetaaga nengamba nti bino tebyetaaga mu nsi ziri mu middle income lera bagamba nti Kampala Wakiso yeri mu middle income era Mukiza ye yakoze amendment tebanatuuka mu middle income Mukiza era ye yakoze amendment waliwo minisita kyeyayogera nti tuli mu middle income Rugolobi oba Musaasizi n'omukatoliki yagamba nti economy eribe bwe munamutakula ajja kwogera amazima oyo omusajja oyo economy eribe wayubosi Mukiza muveeko bwe munamutakula ajja kuleta the actual results amazima gajja tukola bulungi. So in summary mukulu kibazo tukola ebintu police nyingi neno nga mweri nga kirabika police maker yes birungi naye nga environment mwebiteekeddwa kukolerwa eri grossly lacking nga enebijibulamu okusobozesa ki nze omuzadde omu yaŋŋamba nti anti esimu yange anti esimu yange nti ebbanga erisinga muwala wange bagikozesa kunze bagikozesa nangati ate ino kabichwamu empya kyetukola alina ebinavaamu kabichwamu empya kyetukola kati abatalina smartphone abazadde and the majority babaana abaabwe banaakola batya. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamuli Aisha. Nina Juliet Mukamweza akiriziganya ne Aisha. Juliet Mukamweza agamba nti demands zeno curriculum ekisooka zeetaaga abazadde bo bennyini okusomesebwa curriculum. Juliet Mukamweza ojja kunzikiriza nvuunule mu Luganda aga nti abazadde beetaaga okusomesebwa naye okusomesa abazadde tekuli ku bajeti z'amasomero
naye gyali aliho ima aga nti bagamba essomero likuŋŋanyeeyo akasente through abazadde bafune bafacilitator bajje basomesa abazadde ebikwata ku curriculum kubanga n'abazadde basomesa mu eno curriculum. RDC n'alumba headmaster n'amugamba geza ogeza okulanga nebuteeka n'ozibasolozaako mune batuuka mu masomero bakola community y'amasomero 6 mu Hoima baga nti ffe tetusigala emabega mu curriculum eno baga nti ne bino tubiteeke mu ssente bayina resource center a community resource center baga tugiteeke mu ssente ebimu abaana bibandikoze eri bajje babikolere ku resource center bwe bakuŋŋaanya era amasomero 3 kugali amalala aga gavumenti RDC agagamba mboko bwe mubiyingiramu nti era kati bo bagenda kubeera n'enjawulo abaali mu gatali ga gavumenti bo bakkiriza okukola bino ne bawaayo akasente ne bafuna bafacilitator ne bafuna biki nti naye kiri ekya RDC okugamba togeza ate tekiri helped na gavumenti kuweereza the required resources. Ate omwana wa RDC tasomera mwago ge bagamba togeza ate bwe wali RDC ojja tubuulira tasomera yo moderator wantu yange ekirungi tulina advantage ya Aisha mbaka wa parliament and obumu ku buvunaanyizibwa bwabwe si eyo oversight role naye yandi tuyambye ne tulingizaako eyo tulabe kuba kati curriculum guno mwaka si gwakuna tuwezezena yes parliament nayo yeri mu candidate class parliament yeri mu candidate class naye mbadde njagala kumanyayo abaana first cohort bongabo batunulayo ku minister ono education kuba bino byonna biddayo wali ku maama mani Dr. Muyingo Kaduchu Dr. Kaduchu PS yani kati ennaku zino bataddewo omupya kubanga nga ba representative b'abantu zino concern zonna kakande ze yeeraliikirira nakiye ne Kasayija economistry yaleeta ssente ezo ezandibadde zituuza mu community ab'ebunyolo rolo yabwe bo ebadde ki naye nsonyiwa okutwala kwa moderator naye ate era namubuuzizza has the funding opportunity responded to the needs. Peter nja kuba very direct kansoke ku kibuuzo kyono oversight role ya parliament naliko wano ku wano ku sheno yennyini nenze ne mbagamba mazima bamwagala gawulire oba temwagala mugaleke ne gamba nti parliament mpambe. The first role ya oversight parliament gye yandikoze is to ensure the minister wa education who must report to them comes to parliament. Emyaka 3 gyaweddeko twayingidde omwaka ogwokuna nze minister wa education mu parliament simulabangayo namubuuzaako nze kennyini nengamba sebo nyabo speaker nze minister wa education simulaba nalinda oza ndi musanga wala ne mubuuza ebibuuzo byange naga nti Aisha omwagala mwegomba omulabako oba mwegomba omulabako musange mu state house abeerayo. That was the response. Severally the speaker mukulu moderator I wanted to understand Aisha Kabanda yali ayagala tuule nani ne minister wa education wa Uganda bw'osalawo okugamba nti ojja kutuula n'abakopi tuula nabo oba bagala kubeera balangira gye babeere mu nnyumba z'abalangira. Nali mbuuza minisita w'ebyenjigiriza gwe navetinga because nabayite kololo ndi ku appointments committee namuveting yajja ku lutimbe yapyalinga ku lutimbe mwagamba alina kujja wano nayo ansa kanjikuwe several we have technology yayitewo lwaki ye muyingo tebamuvetingira ku lutimbe omanyize omukyalo yo nakamubuuza ebibuuzo biwerako ololala nabo lwaki bwe baali bavetinga nandutuyagantize ku lutimbe title ye si mukyala title ye eri official gazetted eriki mama minister wa education gazetted where gazette number what
tikakwongeramu tukomawo ku mulamwa Peter nzereka nkubuulire honestly she's mom muzadde naye kyenjagala okumanya she's also jajja mukyala gwe kijagala okumanya gwe memeeyu yali yagala kutuula naye kuba kutulako obutuuzi naye nali ntuddeko naye ekyo nakimala kubanga nakolayo gyabeera nali njagala I exercise my authority nga member wa parliament ndabe minister kati olunaku lumu nembuuza naye nga nti mutugambye nti tusobola okubeera ku Zoom era bwe tumubuuza batugamba ali ku Zoom twakamulako omulundi gumu mu appointments committee kati emirundi egiddako nabuuza neŋŋamba under point of privilege tibwe tuba tusobola okwapiyaringa ku Zoom ne tuteesa lwaki minister wa education eyo temumututeerako wano ku Zoom andi batugamba mbu batya ssenyiga mbu mukama waffe atya ssenyiga mbu ajja kujja eno mu parliament ajjeyo covid amutwale embuga kakati kofe mumuteeke ku lutimbe wano tumubuuza ebintu bizikola ki byetwagala so kyenvudde nkugamba nti parliament mpambe speakers ba parliament singa baasi bakkiriza okukkiriza obuyinza bwa parliament nga bwe bayita minister anajja kujja parliament eyise minister of education emirundi gyona talabise but the speakers of parliament bateekawo omugongo okutaasa minister of education gombuuza lwaki tubuuza muyingo lwaki muyingo si ye minister omujuvu lwaki mubeezi gwabeera ali luddawa gwe tusasula ssente z'omuwi w'omusolo other than being a ceremonial minister okufulumya ebibuuzo buli kaseera nga bifuli n'asayininga results zino bakoze bino ajjadde ne tumubuuza ebibuuzo bye tubuuza bannankabirwa kati ekyo njimaze nekankubuulira nagati deputy capable of being ndoza omusajja oyo namulabanga nala nti deputy capable of being naye nga tayongerako kyane yagala kubeera andi ogwo omuzannyo si gwe bayitanga obulumi n'okunyumirwa simanyi kakati Peter obuuzizza budget ya education yo ekuze n'ebitambulirako mbadde ntunira budget ya education ngeza kujja kuba mutoki speed okuli ekuze naye ekuze etya kubanga bw'otunira budget ya education teri wamu nti ekola ku kimu ekyo it has grown 2022 from 3 trillion 2024 4 trillion 2020 eno gye tulimu kati 5 naye muki bwe tunakuba torch parliament eno omanyi buli parliament ena weteeka omulaka parliament eno courtesy of the speaker sijja kikweka speaker ne relationship ye n'ab'emizannyo budget y'emizannyo efunyemu nnyo anti ngambye nenkolagana ye wadde nga sikyogedde era buli omwaki ninawo conflict of interest ninawo conflict of interest tewali era sigikriticizinga so kyegamba nti bw'otunoonya nti budget ekuze weetaaga omenyeemenye ekuze ne zigenda wa ewaffe mu football baatuwa biliyoni 17 so when you're talking of a growth of a trillion biliyoni 17 is not really a growth that you should say. Are you looking at football? Are you looking at sports as a whole? Banga mwalimu ebisawe twafuna ezisinga kibuwa juzi tukanira z'ababugaali bana n'ennambole baatuwa bonna so bw'otunira ssente gye zigenze zisingako obungi ziyinza okuba tezigenze mu eno career development gye tukoze we have met teachers severally abasomesa bakonsidinga nti nabo tebabitegeera tebiri mwataddemu okukola tetunaba naffe kubitegeera buki bulungi naye twagala abaana babitegeere jjukira nti education system yaffe naffe abazadde tutwaliramu kubanga ne batugamba mbu tuyambeko abaana homework biki naffe abazadde tetubitegeera ate bwe babayita temujja bwe babayita temujja kituufu tujja naye nabagenda tusomesa batugenda tebabikola ki tebabitegeera okitegeera eno point gye mugambye olwokubanga resources genda mu masomero gaffe mu byalo gavumenti egezaako okuweerezayo ebitabo eyo nje wakoledde kucwa ebitabo gyebiri n'ebiragawo how many schools textbooks baziweerezaayo naye amasomero ge baweerezamu textbooks tegalina we gabiteeka I've gone to schools nga bahipinze ebitabo
mukasonda awo ne babihipinga awo ne bibeera awo no Aisha ekyo kitunuulirangamu ekimu supplier nono gwe bawadde ne lwaki abitadde awo birimu enfuufu ekyo nakyo jja kibuuzo ani supplyinga ani afunye lwaki kuba gwe bwojja nolaba amaaso oba ebitabo 30 nga binaga babawadde ebitabo. But the point I'm also making, they are not being put to effective utilization tebikozeseddwa tosobola first of all ebireeteddwa bye byetagisibwa okitegedde naye byetagisibwa biteereddwawo tewaliwo library tewaliwo librarian tewaliwo ki there is no single computer in the school tomanyi bana bantuukiridde abansaba okubagulira amasimu kati essimu efuuka otya necessary eri omwana essimu ne risks z'essimu gy'omanyi omwana omuwadde opportunity agende ku social media omutunze abazadde tebamanyi nti bwe tuwa abaana mumpaako ngenda kukola research omwagenda kukola research andagaizia research gwe involvement ye eri how many parents abategeera ebyo gweoyagala gimuwa omanyi n'abazadde mwejjako eriyo kye bayita okwejjako omuzadde tayagala kubeera involved tayagala kumanya mwana we byakola tayagala kumanya mwana we muyina guilt ng'abazadde naddala ate the affluent interestingly the affluent parents bayina guilt sibeerawo omwana ayagala simu n'omuwa internet n'omuwa laptop n'omuwaki byonna ne wejjako ate n'ovunaana essomero to be honest be realistic vaayo eyo mu abstract world nina abaana 6 bonna balina assignments newe nkuwadde njagala onole yes to state the minimum okay bonna balina assignments mwabakazi abaganda batugambye muzaala abaana batasuka bana nze maama nze gweyogerako nazaala 10 nze maama waabwe ali semi-literate okitegeera leka okutunulira abazadde bano boyina wano tunulira big population esingako obuki obunene balina capacity okusupervising abaana abo many people abakozesa essimu Peter lindako abakozesa essimu bagikozesa for phone calling and WhatsApp and TikTok and the calculation satugata ko tano abaana baffe tulina hold there n'olwekyo tetutambula kugenda mulembe guddako kubanga abazadde baffe bakyali wali naye ng'ensi gy'okompitinga nayo ogimanyi komawo n'olwekyo tugambye government erina amagezi first of all eteekawo research centers baziyita communal research centers libraries where nze nagendangako wano ku KCCA library ngende kati ogenda simanyi befaanana ne wano KCCA ina the whole of Wakiso yonna inayo ka library n'akamu koga nti ka community genda in the whole of Mpigi district eri enkadde naye ka library n'akamu mirembe gyaffe nga KCCA library public library ngeri effective ya mugaso nzina kigenda mu Sewungu Joseph Gonzaga akubye ndulu akanti education system yaffe eri mulimbo Sewungu abangiza nnyo ebintu bya education awo tumwa credit y'amaanyi so Peter bobanga onokola system egamba nti abaana bagenda kwetabiramu so kotereza environment eyetabamu nga yeyo ya ddala okitegeera first of all oyina community gy'ogambye nti more than abantu bameka abatali mu money economy so many people abatali money economy tebakwata ku sente president ogambye toleetayo n'akamu wansi eno mu primary kubanga tokola ki tolina kati mu senior secondary abana bagamba bring materials omwana alina okwereetera materials ezigenda okukola ebintu ebyo batusasuza sente simanye ez'eŋŋano simanye ezaki ne tusasula nze nzisobola naye abazadde abo kidda kyonka aba Museveni abo bayogerako kidda kyonka abalina abaana bayise ku UPE by chance ne bagenda olwa kasente akaliko ne bayingira USE balina capacity ewayo ebintu ebyo government ebiwaddeeyo so bw'oba oyingira ekintu kirungi the new curriculum is a good thing naye ekibinti ebintu bya Uganda no tubipapira nga tetwetegese ekyokubiri tugaana okuteeka ssente we zirina okukola ki okugenda ne tukolanga donations ezitalina makulu mu bagagga ne tuteeka ssente mu classified mu lutalo as if we at war ne tugaana okuteeka ssente we zeetagisiza singa ssente za Uganda zigenda mu kituufu tukola capital development which is most important gye tuli apuliriza nkomawo nira muganda wange musomesa Yakubu Nkanji basajja baka aga nti yalabyeko ku bigezo obweraliikirivu bwe bwokka yenga Yakubu ndi abaana bangi bajja kulemererwa lwa comprehension
nti entegeera y'olulimi eri mu byalo si ntegeera ya byasomesebwa. Kati Yakubu agamba awo tulina okufunawo obuyambi. Eyo si problem kwa twagala bayige to comprehend kye twagala bayige. Neddeyo tunule ku musomesa no gwolina who is completely demotivated. Omanda basomesa njite bamakinga bibuzo by'abaana. Atuka ku end na warding abuwadi nze kuna bamla ono asana mu bwezo nasana mu bwezo. Kati tugamba mbubalete results zabwe balina wansi bazituwe no waggulu tongerezeko. Kikyokoze okuimprovinga kwekyo. Abere ngo omusomesa anabeera ino omutima ogukola ekintu nga kyakola kirire. Sologa max on sex. Ngesologa max on money. True. It is true. I have evidence. That is not I can true. challenge you. I have evidence of giving money on sex. On sex and money. I have evidence. Gasimbagane-Kibazo-Abaffe Radio Simba. Peter Kibazo, John Kakande, Harunah, Kanaabi, Rwomushana ne Aisha Kabanda. Mubaka we Butambala mu lukiiko lw'eggwanga. Harunah. Bitango genda nzikiriza correcting ekyotegedde bubi. Ndingalowoza nti ngamba nti ina police eyo kyengamba nti nga tukyalina abantu abavunda okwenkaniddeawo. Bw'obaleka community nojeka ngeri vulnerable to exploitation. Odida abasomesa abalina ebizibu ebingi bagamba mugabe max. Ngati tamulina supervision mechanism. Ekizibu kya education is supervision yakyo nfu bwefufulu. So njogera about individuals. Kirizo toyagala emakerere eriyo abantu abafu. Nga bwe bali mu parliament, nga bwe bali mu boda, nga bwe bali ku radios. Ekikulu kirinte kikyokozeewo to mitigate that. Sichiraba yo wansi je tusindiza abana baffe mbabwe max. Harunah, ekirala, by the way, let me also correct this. Emu ku desires z'abasomesa aba secondary schools mu Uganda abasinga obungi kugenda ku government payroll. Ekyo kituufu. Nina essomero mukwano gwange gyali head teacher. Government yalitwala ennaku zino. Bw'eritwala the fight yonna yali yabasomesa kuga nti kangende ku government payroll. Bw'okola comparative analysis across our schools, painfully government yesinga okubeera rewarding mu misaala gy'abasomesa, yesasula on time, era yesinga gana amasomero ga private actually gasasula a lot less. What government doesn't have is not reward, it is just supervision yaba individuals. Yeah. But every teacher mu ggwanga lino okujjako nga asomesa mu international school, their desire kugenda mu masomero ga government, and part of that desire nze kankubulire ng'omusomesa is bwe naagenda mu ssomero lya gavumenti yo nkoleyo ennaku 2, ngende mu lya Harunah nkoleyo ennaku 3. Okola ensobi y'amaanyi Peter okulowooza nti no motivation is salary. No, I said their challenge is supervision. Supervision njogedde, but they are highly demotivated, Peter. They are several researches zikoleddwa kyova basomesa balekawo obusomesa bagenda mu kikubo ne bagenda kuba boda. Actually mukuru bali bameka in terms of numbers. Another motivator anti abasomesa mu government abali mu government aided schools. Bali paid throughout the year. Yes, on time. Amasomero mangi aga private gasasulako myezi 2 gasasulako nga tamu erwani nga in holidays no pay. Harunah, ngasinagenda wa Rwomushana. Tekiri mu masomero ga wansi lokka. Abantu bonna bafuba nnyo okulanga ku payroll bagenda ku ya gavumenti. Kazibe universities nakinaye mukulu Kibazo njagala kuddayo we twatandikidde. Debate egenze egaziwa neva ku mulamwa. Ekibuzo kyabadde nti eno curriculum nga yo nga tetunaba kutunuulira biri ebirala ebigigenderako. Bwe tuba tugitunuulidde egasa. That wasn't the ebisaanidde okuteeka mu nkola okugiroolinga. curriculum embeera gye giddemu tunagifunamu esobola ogiteeka mu nkola successfully. That was the question. Kibazo. Kati olaba bano bandi bale kubanga curriculum empya ebyo byereeta nti wo omukisa omuntu
to approach the issues okuva mu mbeereze Ase, naye Kakanda akyali mweri 1+2 2+3 aba akola kana bigenda maaso akadde waleese ekintu kye watandikiddeko nti minisita oli gwe wayisa amanya Mushega baamuleetera ekintu bwe yakitunulamu nuwe yakiraba nga kiki nga kirungi n'agaa naye obusobozi tetubukola ki teya dismissing akabwayi kye yaleeta yagamba bakama bange tebajja kubitegeera bampe sente nedda naawe kati nuwe amanya Mushega naye ate munange presence of mind kino wange tekijja kukola kagali nolabayo yali agamba akabwayi bino byoleese birungi naye bali tebajja kubitegeera mukulu ekibazo obwo bwe bulungi bwa kaliculamu empya gye twogerako ne Rwomushana afuna makisi ne bagamba ayina obusobozi obusobola okubeera ku muzindaalo n'akala n'ayogera ebitaliiwo bw'omuteeka awalala abeera asobola okwogera singa omuwa ebituufu obusobozi bwe omuwadde opportunity n'ayogera naye sebo ogambye abeera ku muzindaalo kyekyo kyennyini n'akala n'ayogera ebitaliiyo so kiba kitegeeza nti singa olina omukisa awo Rwomushana weerwanako naye nga tokubye eŋŋumi kaakati kaliculamu eno ogambye nti mwe mwabamu ku baagikola nze nafuna omukisa nze natuula naye Kanaabi yeerabira alayizi be kyobala profesa yagambye toddayo waguba nafuna omukisa mukulu kibazo era nandisabye Kakande naye namanyi waali naffe ne tufuna abeexpert abo ekirungi oli yalina musomesa waffe n'annyonnyola bulungi nnyo enjawulo ya kaliculamu enkadde n'eno empya kati ekibuuzo kye twebuuza obusobozi mulimu ebiri interesting eri agambye ey'omuzadde ye kyeyeeraliikirira ku kaliculamu eno mbwe erimu tripu nyingi ate za bbeeyi kaakati awo wali obuzibu obulala weewuunye nze nali siwulirangako ku tripu ya English naye bagitusasuza eri kibazo nembuuza omusomesa Honorable Sengu agambye bumwetaaga mwoyo mutukuvu divine intervention ajatutase trip ya English English trip era tuza twagisasulira emitwalo oba 6 nengena nembuuza ticha nze siringa bali abalala nengamba wayinyonnyola mundi English trip eno but this is my first time okugitekola nti mu new curriculum tujja genda mu new vision abaana balabe editor yabeera ki akola ki ndowooza bwe banaatuuka mu science naye wajja kukolaki naye mukulu kibazo nze ndowooza emphasis yaffe yandibadde ku implementation. Yes, wituliko tukola tutya okulaba nga emitendere giyitibwamu n'omwana wa Uganda atali Wakiso Mukono Kampala nga naye akola ki n'omusomesa ono gwe twagala annyonnyola omwana waffe aveeyo kuba kibaza essanyu lyo gwe liri ku reasoning nti omwana tebakyamubuuza nti essimu agikutta atya emutunuulidde oba temutunuulidde nannyonnyola naye gavumenti eweereza gye bayita capitation grant naye mu capitation eyo they have not taken care. Tekiri nti abasomesa nabo batekinza advantage okuchitinga batadde by creating all sorts of things. Kati awo nawo ngambye ebyo byonna biri mu implementation. They are being creative. Nabo bali creative. Yes, innovative. Because they yes, improvisation. The syllabus needs them to be innovative, be creative. Kubanga okumanya curriculum ene ku British Council wano tubadde ne classes affe za USE ne UPE nti osobola okutuuza abaana 3 oba 12 mu class 3 bituuza wa muhoro sebo bituulayo ne bagatta tobisoma nga bugenda wali kwero disola abantu basomera ku mizindaalo mu university babaddeyo curriculum empya
edimandinga omusomesa okutuula n'abaana be n'abategeera n'akola n'observation. Kibazo kyagamba nti awulirize omwana ayatula atya. We are the people. Kati Kibazo bw'oba oyogera kati Rwomushana bw'aba ayogera oluzungu bwa Kibazo mu ora ayinza obutamuwa. This is an affair, we don't like it. Ebisobo nabyo tubipima ne tumanya mother tongue interference yenkanawa tekugana kubeera ng'omanya oluzungu. Kitegeeza aba Nigeria tebandiise. Bagamba nti jjajja yasinze okuttatana oluzungu kubanga owayogera oluzungu ateeka munye ebyoluganda. Mukulu Kibazo nti gavumenti twandibadde tugiteeka ku nninga. Nze saagala na kuyingira mu masomero ga private tusooke tudde ku gaayo capitation grant eno gwe baweereza. Does it take care of curriculum empya ey'omusomesa okutuula n'abaana 15 ne projekiti ezo zonna azitunuulire? Etaddewo provision kuba projects ezo ze boogerako baga ndi bazisubmittinga mu UNEB. Ewaffe kankojukize katono. First of all projects ezo bazikola mu teams. Ateka abana nga 30 bagende bakole project bona ne bawa maximum. Kati bafuna abana nga omubabi ne babakolera. Bona ne bafuna max ezo. Omuntu obamutendese. Obuba bubbi. Era ne wano obubaddewo. Ne mweri ababbi babadde. Abana bangi ne nti abana 15. Omusomesa ne badde abana 15. Kati bano bali 3. Kati stream senior one bwe bange n'abaana 3. 35 bina oba wetaga stream yabakola ati kakande awo kyekibuuzo kiri nti bwoba kyebagamba besweri akabwayi nti owange bino byolese ebimu ku biri mu curriculum eno actually akabwayi nese wakiryanga kiwanuka bali babi capturing nga akabwayi aga nti olulimi tebaluyiga na kutunula ku lubaawo mutuula mu conference setting ono n'ayogera ono n'akaaya n'ono n'akola bweti ne mwe documenting kati eno curriculum yali requiring ze bayita conference sittings abaana batuule ku mmeeza neetolovu nga bakola mmeeza ezo zandibadde maybe 10 mu kibiina okusinziira ku bugazi bw'ekibiina oba 8 abaana babeere 40. Unfortunately mu stream eri recommended for abaana because recommendation ya 40 ekyaliwo ye stream ye Uganda ye recommendation n'abaana tubadde tuteeka mu 12 kati yakola curriculum si musango gwe government eyakkiriza timbisobola ni obligation oku increasing the number of classrooms Mwanga tumenyoli eyakola curriculum tetumumenyako kintu kimu nti alabika ali ku mwezi ng'ate ebintu byakoleramu ono gwawa yamusuubiza nti bino nja kubisobola gwe Minister of ngamba gwe Rwomushana secondary school because okyatunulira aga government n'eriyo Rwomushana secondary school admitting abaana 3 mu senior 1 naye nga requirements zoyina gwe private school ziga nti abaana bano batuuze bwe batyo bakolere bwoti naye nga mu kibiina mu stream otadde mu 12 naawe ovunaana government. I think there is no problem gwe 12 anti kiwe facility equivalent neona ino ku supervisinga oba kino kikolebwa yewali mbadde nkugamba ku projects nti abaana bwe bamala ozikola bazitereka ne bamala ne babyetikka ne babitwala wa amasomero mangi kati gastruggling okunoonya we gatereka biki projects abaana baluse kimanye ebisero batunze ebinankani actually tebateekeddwa na mu this dream yali nti bwe mutumala obyasesinga tubirekawo okumala ebbanga wano webiri ku site oluvannyuma lw'emyaka bwegiti essomero likole expo biberenga biri commercial viable babitunde bikolere essomero income ekirooto kye tulina mukulu Kibazo nze kyenjagala tutunulire kirungi nnyo kati ebitambaala ebikeeka ebibbo sebyo byokka kakati omwana okuyika emikeeka n'okola ebinu nakinaki
of what is strategic value is it for the country? John actually gwe kati John kankubulire nali n'omusawo wano tulinangalikira mu developer ate nga ye moderate John abadde abuuza omu ku mikwano gyange abasawo gye tukoze mukulu kibazo tugenze mu perinfo ne tutayingira ku news cha topic mbozi niwe twali nze we nasomera we had handwork yes twabikolanga and we had just lost it Kanaabi maaso it's not a big issue anti naye era handwork oyo olaba nti bwabangawo kola ki okulondoola ne sports nayo ne drama nze nakula mmanyi nti abasomesa be batendeka abaana baabwe naye ennaku zino byafuuka bya kicuba so dream eyo gye tulina bekirooto kyaffe ekyo ng'eggwanga kyenabadde mbuuliza Aisha nti oversight role eyoono ayina okukola omulimu gwe tulondoole ku capitation grant gwaleeta atuwa omulama gw'ekintu kino kye atuukiriza biri ebibiina bye tulina bituukiriza omulamwa gw'ekintu kubanga tulina vision mugitaki ne goal ne mission n'objectives zaffe ze twagala okwachivinga emyaka ena kati ku Lukibazo muddeyo mukore review simanyi oba sebonze ekyange kyali kicuba kyaggwako ebyo ina bigamba mukyala baguma ow'amawulire tukole review mu myaka ena objectives zaffe tuzachivinze kuba kati tuuse ku level ya assessment tutuuseewo information mu second asatu ono akola oversight role agikolera mu framework oversight role ye erimu sente ezaweebwa ono agenze n'akola ekyamulagirwa but who sets government priorities? It is the executive. We batatadde sente gwe ne walunga ntigenda okola oversight nga sente zikola ki njaga ku case let me just give you a case ono musajja sewungu tuleme kumuleka yekka ono musajja yese wungu olutalo lwalulwanyi ono musajja gwe bakutte wake CCA owebyobulamu the man wrote years back nti ekifo tekikyasobola kukola ogugwe naagukola naye nga mu buli mwaka babadde bakiteeka mu budget nga government egamba it's not a priority kati obunoovuna kati parliament bwebiteeka mujuzi twakola budget Museveni n'agamba nti wonna we mutadde sente zange it's not a priority okusinziira ku nze nzaagala wano kati batukyanenya bano ekyo kye tuba tutegeeza abantu nti bw'obanga wateekawo kalikulamu empya etutwale mu kirooto kiri kye tulina ono yennyini alina obuvunaanyizibwa tajagala oba tagiyambye ekyo alimbyabufuzi Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana because kati nze njagala kutunuulira mukulu Museveni and more especially mukulu Museveni gwe mmanyi nsobola kutuula wano nemufiiringa one under Kanyayero doctrine but kyetaaga bwende kuginyonyola but kinalabako n'amaaso gange and that time twali mu campaign nekiiza Besigye Rukungiri because contestation ndoza Museveni gye yasinga okufuna please bijemu ekito so gye yasinga okufuna ey'amaanyi yali Rukungiri and one of the themes eya bakiiza Besigye yali UPE Universal Primary Education is bona beinari yenga mukulu Museveni agamba bona basome ona agamba bona bona beinari okona okufa kubi omugwa muntu go designing nafa bubi okona izo okona ate nabaawo bato queenalize bakonzibe okwinalize yale terrible simanyi kitegeeze ekyo and so in other words theme ya Museveni at a political level nti
abantu peasants balabe nti abaana bonna bagenze kusoma. Bagenze kusoma. They have gone to school. Okay. Yes. Yeche yali ayagala that visual impact. Babelema environment yagamba wati bajja kusomesanya okunaba amaaso. Kati anti katugenze mu bya curriculum mugenze mu content of knowledge. Ebinavaayo. Ye ono kye yali ayagala amuwa akalulu ku kyalo. Alebe nti abaana bonna bagenzeewa ku ssomero. Ono Besigye n'aleeta that slogan. Yes, ono yekya designinze ekiri eri tebagenda kuvaayo nga balina content. Bajja kuvaayo nga bali finished. Now, so ekyo mukulu Museveni kyabadde afa nakyo. Now, tekyatwala bbanga ddene 7 years later. Besigye kye yali ayogera kati nekitandika okulabika nga kiva mu UNEB. Nga indeed abaana bafa bakinara. You get olaba nga myenda because UNEB bali tebanaba kugikwatamu oba bagikwatamu simanyi nga ereeta amazima ekiri eri ng'olaba essomero abaana bonna tebali graded. Nga tingo oli omulala. Tebali graded. Ungraded. Nga tasobola nakuba gradinga myenda gyokka. Kakati, so there are 3 issues zenda bezibaddewo politically. Poverty, obwavu, corruption, wamu n'abaana okugwa. Ekyobalaba izo campaigns yazirimu. Ekikyalabika buli omu nti government ye babbi kati ate n'afuuka crusader against corruption. Nekirabika nti obwavu bungi n'abukkiriza n'afuuka crusader against poverty. Ajja apiikinga ekivunde ekivudde mu feria ye ate n'abeera champion waakyo. Kakati therefore kino kyoyogera mu education kyenjagala okunoonya, what was his political objective? Nze sagala kutunula bakibazo ba designers. Yes, his political objective yali nti mu byalo eri bafune results nti abaana bayisi. Ayagala kujjawo kiri ekyabona kyolaba Kanaabi musanyufu mu curriculum kyolaba Kanaabi musanyufu nnyo bona bayita okumanya nti bona bayita ajeregede ne ku Rwomushana kasita abeera ku muzindaalo n'ayogera mukambwe inaga wadde curriculum wake obadde kikuluma ng'ojja kuzza fire ogamba Kanaabi ne Museveni y'omu wandifunyeyo ku Max yene Museveni y'omu ejo era nze nyina omwana Tegaba Kanaabi is a disciple of Museveni. nena akawola kakola senior four mu masomero geno okumpi mu Kampala ne katayita bulungi kati kange mama nonyezayo akasomero keyo mu kyalo ngende kubanga beyo mu kyalo eyo bo bayita ne baba tebakoze bulungi bayita so n'abantu bakimanyi bwogendeyo wansi your chances of passing zibeera waggulu. Because they kakati because I will give you an example. Nakola agriculture senior for O level and yeah, I passed one unajja merit chola antuana mwenye kakati mo practicals please nyamba no I got my class first college you get the maso Charles kakati mu practicals mwali mu tics practicals za agriculture enkwa kakati ngeze enkwa bagikutereka atoyina okulaga owandiike kyolabye ngeri yaziteekako nga they were upside down ngeri ku mugongo. You must write that. You see that practical presupposes nti enkwa tezifudde, that society has enkwa. In other words, when the government succeeds enkwa nezita through okoze ente okufuyira ente nga indinde enkwa teziriwo, how do you do that practical? Because you never eragira musomesa gendo ononye enkwa. You get atozukole bote mweri manyo ye. You see what I mean? But anyway, twachita mkakati na statement ya mkuru sale natula mu education system eno
aya mukozi naye abadenga kibazo nga musanyufu ne Kanaabi nawo katabagata bagata those three people chowa yo blackmail bagata adebola basanyuka bagata Kanaabi Salimu Sale awo waluganda they are muwairiza kibazo yakoze dasama salt navayo mu basanyufu najja mu bemulugunya Aisha nze nkugamba nti content gwe nalabye mu kigezo mu lugendo olwali lutambulirwa mu curriculum mukyala baguma eri gyakulembera olugendo lutuufu but olw'okuba ndi democrat mpuliriza Democrat in terms of value systems, not in terms of belonging to which party. Of course, those mpuliriza nemanya questions zaba curriculum yene empya kyeri kakande tajimanyi Aisha tajimanyi Rwomushana naye yagezaako kugitebereza dobola bakuvuza agena mu okulabanga nawe or so happy with Museveni's success. So what is wrong with you? Blackmail nangezikiriza kati. And you see, I was trying to develop. You see, I had an experience military training. Chabaite kiwanje the playground nga tutali tusomera ekisawa ngo lya kuba LMG as an obstacle to demonstrating and to yasobola okubagana okweyongerayo ne LMG then what do Sika nagamba ogwa wansi no rolling emirundi esatu no rolling ngoddo eno kati ne mubuuza bwabanga ekigendero wache kibadde nze nsigale wano gunship enzije ku mutwe you get ngati kibadde ekigenderero wache yeah marking bulungi wentuse he is blocking me nze nkole bino byongamba then gunship nejja ku mutwe gwange nensangawo kwa nini wewe sasa kwenda rugezigeza sasa musada kwa hiyo kwenda rugezigeza then dibanta bukira report sebo yagenda okutuka tumukonde yajja brigadier now what is the problem? You have failed training, you are making everybody fail. You need to go to the I will go in the field where there is the desk. Combine element behavior those Kabanda has no answer. Nebagala bakube. Yeah, in a blueprint. Nebagala bakube. Kakati ati biye nyini byesagala chovola nyungwa nyonga because me I have been a victim of all this. Birimu practically. When agamba deputy CD for general ono gotero kwagaranya agamba nti tayagala ziridi kaza manya kujaba koleta nagamba oh then you write a book. You get so the bino systems are designing systems, are they looking at one bimukozesa the environment jemukoleramu because if you are an intellectual at the level of kibazo wande bado you know okutunulira environment jolimu one ogambye abana babere n'amasimu maybe internet because internet is a software for soft it can be on a computer, it can be on a tablet, it doesn't have to now be on a phone. We are dealing with the phone because it's the cheapest. If it is they were sent to us abanyonyola ifris bogero ro now ebirowoozo by'owulira mu programu eno si ya radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Charles Rwomushana yangu ya but where we are in the private sector, getuli mu private sector, our telecommunication companies naked as we speak are dropping calls as we speak, even the quality chalimbi so kati jogamba ntu obene gadgets ezo
eno gadget eno even but Charles the devil's advocate kankubuli government ya Uganda ekugambye ebyo oyinza okuba wabimisinze nti ayina Renu agenda providing a internet to education across the country era ba rolling out bakugambye bakoze eduroom ya education internet ba rolling out abaana baleta binakola ninga abaana andi kati nze nkubulidde kyakugambye kati nti yetayagala ogula internet mkulaze awali efficient. I'm showing you where these guys have been in the field for almost 20 years. Abandi bade efficient, abali private sector. You still have challenges. But let's look at that. Even those gadgets, the gadgets need power. So you need charging. You need electricity. Yes, you in need whatever power. form. Kakati eri mu byalo ewaffe waya z'amasanyalaze ziduka misinde neziva ebuyanja nezigenda ekitojo neziduka nga zinoonya waronda waronda no mugenzi zadduka misinde because at least zadduka nezituukayo mu constituency ya Aisha Kabanda eyo gye basimba emiti emyaka enegiyise teginafuna waya. We have 25 districts in this country ezine emiti egiyimiridde nga tekuli waya. Awalala emiti gyayimirira ne waya nezigendako transformers ezigendako neziba ante wanga nyina sub county ebbiri ne network tetuukayo MTN Airtel tezituukayo. District y'Obongi mulekerawo okutema emiramba temuli muyadde ne polo y'amagwe wagambye zayimirirawo wali tewali na muti. kakati Milton tuliareba aganti the program is reduced to a morning program. No, kale kamwe good news. I have my tuliareba Milton. Ninayo my youngest sister Monica Businje mama yangamba kakati mwe mugenze kusoma nayo no mumundekeri akana kange mukoleki mukandi mugende so yete yakola ki teyagenda kusomero even P1 yamujjayo talina gafiirwa mwenna ambo mugende inasagaza ki Monica Businje kakati Monica Businje ayina omwana ali ntungamu under this program muntu yera this kitunga kakati aweerera fees Rwomushana ndi Kampala gosa so fees nesa sola fees nayo ya no mwana ali lukunjiri nanyi mwana ali lukunjiri omwana asoma muntu yera amuyambako ali Kampala under this ali boarding school boarding yes ali ntungamu under this system ogamba omuzadde forget about no kumtraining because Monica is not trainable. Is irredeemable. She's not trainable. Akundira ko byabitegere kigabo trainer butaja kitegere. Kenga manti yo omusomesa aja akore nayo homework kugamba designing obera mujega because you are not aware there is a Monica. Ampuliza Gasimbagane bana mawuli dakika emu kakande kuba sibe abakubye mu kifuba. Kanaabi asinga okutegana naye kankwayo kino ebadde enkola ya government well established and entrenched ne prisons service balina okukyegala nti batera ogamba basibe nti gwe mufu ky'okubeera wano emyaka 5-10 nga okyawozesebwa lwaki tokkiriza omusango ne bakuwayo akabonerezo n'oddeeka. Sijja kwewuunya bwe kiba nti bano babawadde logiki eyo nti naye mmwe mufaaki bangi bafuna amnesty sibafuna amnesty kubanga baali bakoze ebikolo ebyekiyeekera naye kubanga baali bavundira mu makomera. Aisha dakika emu kyakwenyamira kubanga musota guli muntamu muntu ayagala okuvaamu mu buwambe gyali nate kyatamanyi nti ate kigenda kumukosa obulamu bwe bwonna aba takyali avuddeko omukisa gw'okubeera nti oli first offender kigenze ku record nti wazza omusango ogwo so kyakwenyamira naye ensi ate omusango munene si mutono bamale babawe pardon nti babasonyiye nenga omusango agenda ku record naye mu nsi gye tufaanagana ng'eno gye tulimu e Uganda
byonna byasuubirwa nti bibeerawo abaana tubasaasira naffe tumanyi kyakubakolera oluusi ogamba omunyigire tomunyigiza nagenda mukomera budde butono nnyo nagenda mukomera nenjogera n'abaana abo abangi nga bali strong abalala nga baga tetulina kyakukola kituufu ministers na security organs abala bagendera bagamba mukkirize emisango ekyo kituufu ampuliriza Gasimbagane nga ngende wa Charles Rwomushana omanyi oyogedde semusota guli mu ntamu buli lwe mukyogera eriyo professor omuwandiisi wa byafaayo yali alonkinga ebitabo ebimu nankwata ku mukono nangamba temuddangamu okubeera aba monotrack nga mutunula mu kkubo limu nti yagamba semusota guli mu ntamu yalowooza nti oyina gukuba oyasentamu oba ogulekemu entamu esigalewo nga temujja kukola ki kulya nti niwe oli osobola okugunyokeza oli osobola okuleeta kamulali neguvaawo nti era waliwo avenues endala olya mulye naŋŋamba nti wali osobola n'okutokosa amazzi n'ogayiwa ku ntamu era era naye logiki y'ekigambo ekyo yesigala Professor LL awo nakkiriza kakati embeera yaliwo embeera yaliwo bano ba Aisha Kabanda ne gurupu yaabwe batendeka abawagizi baabwe okukuba ababawakanya Mchazo oyina 1 minute kakati mukulu Museveni n'agamba ojja kulaba owa yero nga tosobola nga toyina na appetite mukwatako n'abayora n'abatwala so question eri nti bakyayina appetite kuba abo ababawakanya bwebanga teriiwo then the formula is working. The question is at what cost, or do we have an alternative? Harunah John achogedde bulungi. Amnesty Commission bagiteekawo bakusibanga wane kololo myezi 9 ne genda ofune ekisonyi naye nga yakukwata alemeddwa okukola investigations ezikuteeka mu kooti okola alemeddwa n'okuleeta omusango n'ogenda eruzira ne babeerayo emyaka 5 meka naye ate abamu eventually era be bawa amnesty baddamu ne babakwata naga nti twali twamusonyiwa busonyi naye nga ate bamukola ki tebamutweka mu kooti kuba gwe basonyiye bandinga nti obujulizi tubuleese ne omusango ne gukusinga kati saba tukukole ki tukusonyiwe ekyo si kyendabye mu element eno. Abantu njagala tutunuulire omusango gwa Mole Katanga naku zino vision monitor baleeta na verbatim gunyumira okusoma mwana tuwebale nnyo naye kyakabaawo juzi go gudduka misinde gavumenti yemu yevunaanani Mole ne Rwomushana bonna mwebali mulimu ne bobuzava atukwirize I don't care era teweewuunya nga Rwomushana y'omu ku ba investigators lwaki yani ono omuwala Oliver Lutaya ne banne emyaka 4 abajulizi tobaleeta osobola okuba trying wabula obalinze emyaka mbalinga nti bano am the court katukirize yonna judicial system yaffe nti bwetyo bwetambula ntokyogamba could have been acquitted singa tewali evidence, so you think there is just finally mukolo kibazo kino kikulaga nti enkola yaffe ya kooti judicial system yaffe oba ya maje oba ya civilian eyina obuzibu bunene.